weewaawo okwesogolera kulungi n'okomba engalo. Olunaku olwaleero tusaliddwako ensiriba ntegeeza nti tuli ba mukisa nti tusanzeeko maama ono nga asogola. Ekikolwa ky'okusogola ng'okozesa ngalo tukiyita okusamba engalo. Okusamba engalo. Kati owulidde enjogera gye tutandise nayo nti okwesogolera kulungi n'okomba engalo. Obanga gwe weesogolera omubisi oyinza n'okukombako n'engalo bw'oti. Gwe weesogolera ky'oyagala ky'okola. Kati amakulu agali mu lugero olwo nti buli lw'okola gwe nga weekolera gwe weebegerako gw'omanya nti kati mmere kanfumbe esigalawo n'esigalawo gwe oba n'ebbeetu. Ate olw'ekyali mu kusamba ngalo kino kyakola n'abasomesako ne bagamba nti bwe tuba tusogola tukozesa essubi lino era lino lye bayita essenke oba olusenke era nga bwemumulaba wano kati ali kunya. Tusanze nga yasogoddeyo kodda nno weewuunye. Kati guno asogola mu mulundi gwakubiri bino bye tuyita ebikamulo oba ebisisi. Kati bino ebyenvuyenvu ebiba byavuddemu tubiyita ebikambi. Kino kikambi na kino kikambi. Bino n'enjuki nga zaabirengedde ziyinza okwetuuma wano kubanga zo ziba zisomba zitwala kukola mubisi gwazo nazo. Kale ali mu kusogola. Kati basabo ne bannyabo bwe nali muli mwaka uko kalabi kakao oba ko bakayita bakyali kannemu okutegerera ennya lyabo. Tukyali mu kusamba ngalo mutugoberere mulaba ndowooza mu kusamba engalo muno muli mugwaffe gwa buwangwa weesogolere ku tubisi. Obadde okimanyi nti omukyalo ow'olubuto edda yasogolanga omubisi ogugwe gwanywako era kyamukakatangako okugwesogolera ng'agusogolera mu kibbo. Omubisi ogwo tuguyita omubisi ogw'obugeme. Bannange guno omukutu gujja kubagirayo ebintu eby'amakulu ate era eby'ensonga. Omukyalo ono mwagadde amanyi okusamba engalo. Kati wano gatandise okukaaba. Obadde tokimanyi ekikolwa ky'amabidde okutandika okumuka tukuyita kukaaba oba okuyaba. Weewava olugero luli olugamba nti aganaayaba gawa essuubi. Amaki amabidde gano g'olaba ganyiga bagajja muno. Ekikolwa ky'okugajja muno nga gengedde kwe tuyita okususa tusanze yasusizza dda. Kati ali mu kusamba ngalo. Ganaatera okuyaba, ganaatera okukaaba, ganaatera wamma okummuka. Bwe gammuka ekigenda okuddako mugenda kulaba otubisi otweru beyeruyeru. Nina otubisi otwo tera kikopo ky'ebbumba kati otubisi otwo n'essowaani y'ebbumba okiteeko abaami bano banywe ku mubisi mu Luganda. Otubisi otwo ogenda kutuwane ku tubisi bannange tubadde batambuze nga tukutawaanyiza nnyo. Pozi bagamba mu nyumba temuba kkubo. Ate awo wamako nga tegedde bagamba nti olugenda enjala terudda. Naye era baalumalayo nti nga lweboolereze. Oluganda kulya olugenda enjala terudda nga lweboolereze. Situka. Kati okukaaba okuyaba ebyo biyigidde wano. Okusamba engalo omubisi ogw'obugeme. Ekikopo ky'ebbumba nga kiri ku ssowaani. Kembadde sikunyonyodde bulungi omubisi guno nga gwakamuka nga bwola nti kati gunaatera okukaaba bw'okumuka oba okuyaba. Mubaamu guli omweru ddala nga tebannagattamu tuzzi. Eyo gye tuyita emberenge. Nasomesa gye buvuddeko ne nga nti mu mizizo gy'Abaganda wano kizira omukyalo ow'olubuto okunywa emberenge. Abaana ku TikTok ne Facebook ne baweereza obubaka bungi ne bagamba musomesa nga emberenge ate baginywa batya. Ffe twamanyira biberenge bya ku makubo bye tumberenge tumeketa ate ogamba nti omukyalo ow'olubuto kizira omukyalo ow'olubuto okunywa emberenge. Kati kambategeeza olulimi Oluganda lugagga. Emberenge amakulu agasooka ge gano nti omubisi ogwo ogummuka nga wano tuli mu kusamba ngalo gugenda kummuka. Omubisi ogwo nga tegunagattibwamu tuzzi. Muvunya omukisa nti kati maama nali mu kusogola emberenge oba oli awo musobola okugirabako omubisi nga gwakammuka naye nga tegunnagattibwamu tuzzi. We bagatamu amazzi awo eba tekyali mberenge. Kati amakulu amalala kasooli akalidde mu nnimiro bw'akula nakkala bagamba nti kasooli kati afuuse emberenge. Ate waliwo lwakala ennyo nga bamuyita enkaŋŋa. Abamu bakikozesa n'okukikozesa ennaku zino nti oyo omukazi nkaŋŋa. Eyo nkaŋŋa aweddeko. Naye ng'enkaŋŋa gye boogerako tabamanyi nti kyava ku mberenge eri ey'akasooli. Okirabye munnange. Kati enkaŋŋa ye kasooli akaze nnyo. Kati ate emberenge amakulu ag'okusatu
era kitegeeza omuntu nga mukambwe nnyo oyo nno nga mukazi mberenge ono omusobola goli naye nti ate ngenda kumwetika nja kumusobola n'agumira awo naye nga emberenge ago gonna makulu gali awo kusamba engalo kwo kukyagendera ddala mu maaso kwe kusogola n'engalo omanye edda waliwo okusogola okwokulinnyamu jangu pame onyambo ompekwa n'obusubi mangu okusogola okwokulinnyamu okwo okusogola kukola ku mabidde nga mangi nnyo nga okutema omuyiiro ogw'okwabya olumbe awo basusa bateeka mu lyato ne batematema essubi webale nnyo yegwe Pamela Uweda manyi Pamela mukazi mukulu bana. Pamela yono. Dikenizi. Katamba. Ono ya Dikenizi. Katamba. Nego muse. Katamba. Ono Katamba. Matamba. Matamba. Matamba baba bidira. Tamba ba banyankole. Wamma. Kati atera wenda byo wanirinnye ddala naye nga ndaba bya nnyonnyonyo nayo gaba yedira. Banjaza. Bazukulu ba kitanda ikonko. Kitanda ikonko mu kyaggwe. Wenda wano. Wano mwetegerezeewo nnyo totebya you break you lose abatamanyi Mberenge mwe tubatuuse tubakuta waluma mujetegereze tedikuddamu kwekwasa yiyo Mberenge mugiraba njagala okazoominga Mberenge bagirabe bulungi mugiraba akovu ako kati awo gummuse okukubaita okumuka buli lwanyiga bwati nolaba ekyovu buli lwanyiga bwati nolaba ekyovu kinga kya sabuni naye ko mubisi basebuni banyama ngatolose nitujja gweyongedde basemberezi balabe Mberenge gweyongedde Oba lutalo nga lukwa kumaliriza kati kuba kumaliriza kwennyini amaanyi kati awo amaanyi oyongera mu mangi kati bana yawo gaba gakendedde naye era mba nkyatulukuka temumanyi kusogola muliyo temumanyi kusogola muli mu bibuga musamba busambi mpale abaana balenzi mbadde mutya abakyala abaana bawala mwana muwala myaka 18 19 tamanyi kusogola tamanyi nayo basogola olaba Mberenge ndateeka ku Facebook ka video katambula nnyo naye nga mungamba nti Mberenge musomesa otulimba ate Mberenge bajinywa batya ndina mugana wange Segawa basajja mivule katono kewaza James ndinaye olunako lwaleero yali emabega wa kamera era ndowooza ensonga zitambula bulungi nnyo muyiga ebintu bino mubiyige kubanga mutabiyigira wano temujja kufuna mukisa mulala wali olabyeko kati kano kamuse kano ke kabisi manyi daba abali ekata bali awo Omani abali mu kibuga Doha abali Australia akabisi kano buli bakalaba nga akovu kakaba bwe kati nibagava amazi akabisi atono kasanga weyo USA joli UK munange kalabire ko wano nywera kawo manyira ku mwoyo ngende kwe ngunda nawe osimira mu mwoyo ngembuzi endawo atende kola kimuna kati gummuse ekyamazima Mberenge yenyini nyini entufu yeno mugiraba Mberenge mugiraba bannange omanyi okusogola maama erinnya Nakijoba bitujuma nakijoba badde mumanyi mu balugave oli walugave kati no badde kutute mu njaza bambi webala okutuwa obudde n'otuyigiriza okusogola omukyalo ono mumuwe likes nyingi nnyo bintu bitalina makulu bye muwa likes nyingi njagala video eno nkomewo ng'eriko likes nga 8 9 10 n'okudda waggulu teekako likes nyingi nnyo abakyala abamanyi okusogola ye kati mu kibuga obasanga wa era mpozi janguko eno mu masosoli majoyinza okusanga abakyala abateekebwateekebwa nga babimanyi bino temugamba ab'omu kibuga nti mbanyomye namwe mubimanyi namwe mumanyi okusogola kale kanzikirize mbasanyuse alabye nga wedda nnyonnyola nnyo ndakaasidde nandowoozaako nanga asooka onywemu ku tubisi basewe ne banyabo kati guno gwo gwa musedda bataddemu kukola amazzi era eno si Mberenge kati Mberenge yeeno kati kambanywere nywedde ku lwa mukwano gwange oli alayikinze video eno naye ate waliwo n'oli agirabye natalayikinga naye kamunywere kawooma leka nywereko mukwano gwange oli atambuza video n'agitwala ate ew'omulala naye agirabe abyeko kyayiga gw'oli wanjawulo kakunywere nnyo wekyala Nakijoba yayisizza omwenge
Guno tebanna kuguyisa naye yasogodde. Yasambye engalo. Kano ke kabisa kali organic. Muve mubiri ebintu ntu emunywa mubisi bisinga sibiri organic. Guno mubisi guli organic. Kanywereko ne mukwano gwa foli atadeko comment mu comment section. Kanywereko mukulu katono kewaza Sega wabasajja